tumukubireko bwala omwana wattu. Mukama yeebazibwe ne Katonda tumukubira engalo ez'amaanyi eza waggulu. Atuwadde ekisa okusobola okukeera ku makya nga tuli balamu ate tusobola okubeera nga tuzze mu nnyumba y'okumusinza. Mukama ffe yeebazibwe. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'okumakya ga leero, tukwebaza nti otuwadde ekisa okusobola okubeera mu mbeera y'olunaku lwa leero. Tukwaniriza kubanga ffe tetusobola naye gwe Mukama kulw'ekisa kyo okutusobozesa. Tuva tusabe Mukama tugenze ku olunaku olwaleero okusinziira ku kuluŋŋamya kw'Omwoyo Mutukuvu. Tusabe Mukama kutuwa ekisa ate tubeeko ebibala bye tubala mu saaviisi eya leero. Ogulumizibwe otenderezebwe mu linnya lya Yesu tusabidde. Amiina, amiina, amiina. Twebaza Mukama nti saaviisi eya leero egenda kuba ya njawulo nnyo. Era njagala nteekewo omusingi gwe tugenda okutambulirako olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tuddibwamu ebibuuzo byaffe. Tulina ebibuuzo bye twawandiise, ebibuuzo bye twagala okuddibwamu. Mukama asobola okubeera nga asobola okutuddamu ate tusobola okubeera nga tuwangula. Mukama ffe yeebazibwe. Ku lwaki ekyo kikulu nnyo? Waki ekyo kikulu nnyo? Ekyo kikulu nnyo nti abaana ba Katonda twesanga nti tuli mu kkubo kugenda mu bwakabaka bwa Katonda, tugenda mu ggulu, naye ebitusoomooza byo bingi ddala. Nja kusaba aba midiya tutambule ffenna. Ebitusoomooza bingi ddala nnyo nnyo nnyo. Era sande ya leero sande y'abavubuka naye ate sande yaffe ffenna, kubanga nalabadde nti oli muzadde ng'oli wano olina omwana, ffenna kitukwatako ekikwatagana n'abaana. Mukama ffe yeebazibwe. Ate nga weewamu nti era oluusi ebisoomooza abaana naffe bikola ki? Bitusoomooza. So olunaku lwe tugenda kufunayo akaseera wakati w'abazadde n'abaana. Mukama ffe yeebazibwe. Wakati w'abazadde n'abaana ate wakati naffe ffenna nga ekkanisa. Lwaki ekyo kikulu nnyo okubeera nti tufunayo akaseera okubaako nga tubaako ebibuuzo bye twebuuza tufuna okuddibwamu, kubanga nti ensi gye tulimu erimu okusoomozebwa kungi. Kituufu oyinza okubeera nti walokoka, webale nti walokoka, tukyebaliza Mukama, naye ate ebisoomooza mu kkubo lino ery'obulokozi bye bingi. Ate nga bwe tutusalira magezi ate bye biyinza okulemesa okuyingira mu ki? Mu ggulu. Abooluganda tuleme okwerabira nti Bayibuli egamba nti Yesu ajja okutwala ekkanisa etaliiko mbala wadde olufunyiro. Mukama ffe yeebazibwe. So n'olw'ensonga eyo ensonga ku lwaki olunaku lwali tuluwaddeyo okusobola okuwuliza ku bintu ebitusoomooza ebiva mu mitima gyaffe, tufune okuddibwamu omwo ate tusabire wamu. Omwezi oguwedde abamidiya nga banansangayo, omwezi oguwedde gubadde mwezi gwa kusinza. Era Musumba ayimiridde wano n'atutegeeza ng'atugamba nti ekintu kyonna kye tukola kuba kusinza. Engeri gy'olyamu, ekintu ky'okola, okwogera, okusinza, okuyimba, okulya, byonna bikolwa byaki? Bya kusinza. Era ng'ekyo bwe twakitegeera obulungi, n'olunaku olwaleero njagadde mbategeeze n'okubaako engeri gye tuwuliziganya wakati waffe nako kuba kukola ki? Kusinza. Empuliziganya kintu kikulu nnyo nnyo mu bulamu bwaffe ng'abaana ba Katonda. Era omulabe bw'aba ng'asazeeko empuliziganyaayo ne Katonda aba afunye ekintu ky'agenda okuba ng'akuwangulirako, kubanga empuliziganya nkulu nnyo 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 ddala. N'olw'ensonyi nga tulaba nti nno empuliziganya nakyo kikolwa kya kusinza. Era ng'olunaku olwaleero tugenda kuba tufuna empuliziganya wakati w'ebibuuzo byaffe n'okuddibwamu kw'ebibuuzo ebyo mu ngeri y'okuwuliziganya okufuna amakubo agagenda okutuyamba okuwangula ebintu ebikola ki? Ebitusoomooza. Era wakati nga tukola ekyo tuli mu kukola ki? Tuli mu kusinza. Mukama ffe yeebazibwe. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Kubikkulirwa 12, nja kukasaba muwandiike kubanga omulimu gwange mutono nnyo okuteekawo umusingi. Okubikkulirwa kujja kubeera 12 olunyiriri olw'omusanvu mu biseera bye by'eddembe. Ojja kusomera ddala ogende ddala paka ku 12 mu biseera bye by'eddembe. Kubikkulirwa 12 olw'omusanvu paka ku 12.
bayibuli etulaga okusomoza okunene okwali mukulu nga malayika bakatonda bali mu kulwana n'ogusota. Ogusota ogwo baguyita sitaani bwe yalemererwa mu ggulu yakasukibwa mu nsi kuno. Sitaani bwe yakasukibwa ku nsi kuno onoogenda n'osomenyirira ezo gy'okulaba nti yanyiiga nnyo bamukasuka okuva mu ggulu, n'olw'ensonga etoguma nti ekifo ekyo eky'omu ggulu yakifiirwa, yajja ku nsi kuno ng'alina obusungu bungi nnyo, ate era naddala eri abaana b'abantu era abaana ba Katonda. Era bw'ogenda ku Lunyiriri 12 ojja lusomesa eby'eddembe lukulaga nti nga Sitaani agamba nti alwana nnyo okumakinga sure nti nno ffe atusuula. Lwaki? Kubanga ye amanyi alina akaseera katono ddala. Kati Sitaani akaseera katono k'alina ayagala akakozese nnyo okumakinga sure nti nakulemesa eggulu. Buli kaaganya konna k'alina agezaako nnyo okukakozesa. Ekigendererwa ki? Kutulemesa bwakabaka bwa Katonda. Mukama ffe yeebazibwe. So n'olw'ensonga eyo nti olw'okuba nti Sitaani kyekigendererwa kye tosobola kutwala nsonga eyo nga ntono ddala. Ekifaananyi ekiddako mujja kiraba nti ekifaananyi ekyo ky'akakoko akato. Akakoko akato kajiikirira ffe abaana ba Katonda. Era nga bw'okalengera mu kifaananyi ekyo kali awo kalinga nga katalina kuddibwamu, kalinga nga akali kokka. Kati nno kyakabenje nnyo nti abalokola basinga munaffe bwe tubeera n'obeera ng'olina embeera gy'oyitamu ng'oli wekka nayo, n'obaako ekintu ekikusomooza mu bulamu bwo naye nga gw'otambula nakyo wekka, n'obeera nga kikunyiga, kikusoomooza, kikuwangula, naye nga mu ngeri emu oba endala tolina gw'oyogerako naye, tolina gw'okibuulirako, tolina gw'osabako naye. Kale tuba tufaananira ddala ng'akakoko ako kali awo, tekalina gwe kwogera nako, kali kulokka. Ekyo kyakabenje nnyo mu bulamu bwaffe obw'obulokozi. Tuteekwa okubeera nga tutambulira wamu, ebitusomooza nga tubikwatira wamu, ebisomooza abaana baffe tubikwatira wamu, ebisomooza amaka ga tubikwatira wamu, kubanga mu ebyo ebitusomooza bwe tuba tetubikutteeko wamu, Sitaani mwatera otuwangulira. Mukama ffe yeebazibwe. Era tewalwawo nnyo mpa ekifaananyi ekiddako, tewabeerawo kaseera kakulwawo nnyo awo omulaba aba yayingiddewo. Kyekyo ekiseera kyakusanga ng'oli wekka, kyekiseera kyakusanga ng'olina embeera gy'oyitamu, olina okusomozebwa kw'oyitamu, guyinza n'okubeera nga muze gwakulemerako, naye ng'olwokuba nti osazeewo obeere wekka, tolina gw'okibuulira, ne musumba wo takimanyi, okanda kujja ate n'okuma n'ogenda okukuŋŋaana naye tolina gw'okibuulira. Awo Sitaani oba omuyise, kubanga ayagala nnyo okusanga abantu bali mu kaseera ng'ako nga bali bokka, tekimutwalira ddakiika n'ekyo n'emu, awo aba ayingiddewo. Era bw'ayingirawo mu kitabo kisa kya Katonda, ye Sitaani byakola mubimanyi, yajja okutta n'okola ki? N'okuzikiriza. So n'olw'ensonga eyo y'ensonga enkulu okuzimu lwaki tuli wano era tugenda kukola kitugenda okukola olunaku olwaleero. Mpa olunyiriri oluddako Sulemaani 2 olunyiriri 15 ayogera ebigambo bino n'agamba nti nno mutukwatire obube obuto, kubanga obube obuto obwo bwe bukola ki? Bwe bwonoona emizabbibu. Obube obuto yafuna okubikkulirirwa nti obube obuto bwakabi nnyo, bwakabenje nnyo. Obube obuto obwo buttira ddala emizabbibu. Ennimiro y'emizabbibu yonna esobola okusaanyizibwawo lwa bube buno buki? Obuto. Era ye bw'aba ayogeragamba nti obube obuto ne mu bukwate bwakabenje nnyo, kubanga bw'ayagala emizabbibu kisigale nga gikula, obube obwo mulina okukola ki? Okubukwata. Olunaku olwaleero tuzze okukwata obube obuto. Obube obuto bwe buzezeze, emize egitutawaanya, emize egitusoomoza. Obwo bube bwe tutabukwata bwonoona destiny, bwonoona future, bwonoona amagenda. Era olunaku olwaleero mu kuddibwamu kwaffe twagala kukwata buki? Bube obwo. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Temunanzizaamu maanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Y'ensonga lwaki tuli wano okukwata obube obutono. Mpa olunyiriri olusembayo Bayibuli lweyogerako ng'erabula ti Bayibuli yatuyita okubeera bakalabaalaba ffenna ng'abaana ba Katonda. Bayibuli yatuyita okubeera bakalabaalaba. Era Bayibuli egamba nti nno bw'otubalaba nga ffe abalokole ne tulaba nti waliwo okusomozebwa okuliwo, ne tuteerabula ne tutezzaamu maanyi nga ffe bakalabaalaba, Bayibuli egamba nti Katonda atusalira omusango. Kankuwa ekyokulabirako.
bwe mbeera nga mmanyi nti waliwo omuze ogutali gwa bwa Katonda omubi gwe ndaba okola, omuze ogwo ne sikukugamba ne sikulabula, Bayibuli egamba nti n'ofiira mu kibi kyo, Bayibuli egamba nti omusaayi gwo bagubalira ku mutwe gwange. Ku lwaki? Nti nategeera nti waliwo ky'oyitamu nga kibi ne sikulabula. So bw'oba ng'omuntu oyo afiidde mu kibi, omusaayi gwa Katonda gubalira ku ki? Ku mitwe gwaffe. Naye omuntu oyo bw'aba ng'alabuddwa nti guno omuze mubi, kino kikole bw'oti, ye n'atafayo naye ng'alabuddwa, bw'aba afiiridde mu kibi ekyo, omusaayi gwe tegubalira kufa abamubuulidde, wabula omusaayi gubalirwa ku ye yennyini olw'okumanya amazima natakakola ki? So olunaku olwayo tugezaako okumakinga sure nti ng'ekkanisa ng'abaweereza nti omusango guno tegubeera ku kkanisa. Bino ebintu tubyogere tubimanye, mube nga musobola okutambula nga muli bakakafu nti mujja genda mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama ffe bazibe. N'olw'ensonga eyo olunaku olwayo tuweereddwa omukisa okubeerako bamaama bataata abagenda okubeera nga Mukama abakozesa okuyimirira mu maaso gaffe, okubaako engeri gye batwanukula mu bibuuzo bye tugenda okukola ki? Okuddamu. Nja kusaba banyambeko akatuufu kanuuza nsooke nkateeka ebbali, era bassebo ne bannyabo nja kubasaba mugatte engalo zammwe. Sookere ddala twanirize omukyala Anti Sharon Ashaba, oyo maama waffe ajje agenda kubeera ku bakyala abagenda okubeera ku pano yaffe olunaku olwaleero. Bane mukube engalo nga bwajja, mukube engalo nga bwajja. Maama tusanyusa okulaba mu linnya erya Yesu. Era mu kaseera kano mujja kunzikiriza anyanirize omwami Uncle Emma Senjuva ajje naye agenda kutwegattako. Taata oyo alina experience nnene nnyo mu bavubuka, era Mukama adde amukozesa binene nnyo mu watoto eyo gye yava emabega eyo. So naye tumwaniriza, tumwongere engalo mu linnya erya Yesu. Nja kusaba era twanirize n'omukyalo omulala maama waffe mu kanisa twamukazako lya Aunty Dorothy. Aunty Dorothy tukwaniriza naawe jangu twegatteko mu linnya erya Yesu. Uncle Israel jangu obeere okole omulimu gwaffe. Nja kusaba mukyala wange onyambeko, oba nga waliwo omuntu alina ekibuuzo nga tugenda mu maaso nga nawe wandyagadde okozesa omwaga nina kyoyagala okubuuza, waliwo obupapula bujja kuyitaayita awo, ate nammwe musobole okubeera nga musobola okuwandiika ebibuuzo byammwe mu linnya erya Yesu. Amiina. Kakati basebe ne bannyabo obutamala budde bungi nnyo, twagala tugendagenda mu bibuuzo byaffe. Nja kusaba Patience asembereko kumpi asobole okutuyamba okubeera nga tutandika. Ebibuuzo ebimu ajja tuyamba atusomereko nga bwe tugenda okugenda mu maaso. Naye ewulira emirembe okuwandiika kyonna ky'olya ku mutima gwo kyewandyagadde okuba ng'oddibwamu ku lw'ekisa okuyita mu linnya erya Yesu. Kale, Patience ajja kutusomera ekibuuzo wano kye tugenda okutandika nakyo. Mumpeera akazindaalo awo. Ebibuuzo bijjamu randomly, sigenda kufuna order yonna. Ekibuuzo kino mwana yabuuzizza. Mukama yeebazibwe.
ekibuuzo kye basoose okumpa kigamba biri mu luzungu, mwebale kuweerera abaana boogera luzungu, so tugenda kukyusaamu, nyinza okukusoma naye nkyusa mu Luganda. Agamba nti ansooke nnongoose osanga abaana bano bayinza okuba ng'abuuza si ye yennyini akiyitamu naye ayinza okuba abuuliza munne. Agamba nti nze ndabanga eyasuulibwa saagalibwa kati nyambibwa ntya, kugamba muli awuliranga gwe batafaako. Ekirala n'agamba nti muli anyolwa mu mutima, abantu bamunyiizizza ate yeetayagala n'okusonyiwa, bamusabidde ebbanga bantu bangi okufuna okusonyizibwa, okusobola okubeera n'omutima ogusonyiwa, naye alemereddwa. Kati bwe mba nga nkozesa eddoboozi lyagamba nti bannange ekyobutasonyiwa kimpisa bubi, nkole ntya? Anti Sharon akusabye gwe oba okiddamu. Ekiri Mukama yeebazibwe. Omusumba waffe akitegeere tuzze tutya wano, bino ebibuuzo byavuddewa. Ndi mutuufu, mwagala okumanya oba temwantegedde? Mukama yeebazibwe. Ebibuuzo bino byavudde mu bavubuka baffe, twabadde ne Lokin, era ebibuuzo bino twabasaba bawandiike ebintu ebibasuumuuza kubanga saavisi eno twagyeteekerateekera, so nabo tubateekateeka okusobola okuba nga bawandiika ebibuuzo bino okusobola okuba nga bafuna okuddibwamu kwabwe nga badda ku ssomero. Amiina, kituufu nnyo ekyo. Ekibuuzo kino omwana oyo omuzadde alina abaana abasukka mwali osobola okubaagala bonna wamu kyenkanyi ate n'okusobola okubalaga okwagala okwo. Naye Mukama yanzizeyo atya? Ne bwe nalokoka nga ndi mu siniya wani. Ate lwaki nalokoka? Kubanga ekisookera ddala Mukama namanya nti yanjagala. Bw'omanya nti Mukama akwagala kikulu nnyo kubanga ye yakutonda n'akuteeka ku nsi. Naye mu kulokoka okwo nasigala era ndowooza nti muzeeyi bwankola kino kubanga obulamu tebwatambula bulungi ne bwe nalokoka. Naye waaliwo olunaku lumu lwe najja eri Mukama. Ekisookera ddala kiba kikulu nnyo nti omanye Mukama olokoke, kubanga bw'otalokoka toyinza kumalawo bintu nga bino. Rejection. What is rejection in Luganda? Okugaanibwa. Okubanga owulira nga kwe toyagalibwa, owulira ng'oliko olutwe. Naye okuwonyezebwa okusooka kumanya Mukama, kujja eri Mukama ate n'omweyanjulira. Bwe nakuleeta waaliwo olunaku lumu natuula mu ffumbiro ewaka nenkaabirira Mukama ne mugamba nti Mukama mpulira nga nkooye okubeera ku nsi kuno, bwe kiba kisoboka nyamba nve ku nsi kuno. Naye mu kusaba okwo ate ng'ebyandeeta eri Mukama kwali kulumizibwa mu mutima gwange. Naye olunaku olwo Mukama yamba sengezaako okwogera nti omwana yenna oba omuntu yenna olina okufuna akaseera ne Katonda wo
bwe nayogera ne katonda wange kyempulira ku mutima nafuna okwolesebwa olunaku olwo lwennyini ne ndaba mukama nga nzija mu kinnya ekya wansi ddala azze n'ankwata omukono n'anteeka mu mikono gye ng'omwana n'aŋŋamba nti okuva na leero nkuleze mu mikono gyange ng'omwana. Amiina. Era n'ampa ekyawandiikibwa in Psalms 27:10 nti maama ne taata ne bwe balikulekawo nze ndikubeererawo ebiro byo byonna eby'obulamu bwo. Amiina. Olunaku olwo lwaleeta okukyusibwakyusibwa mu bulamu bwange. Ebintu bye nali sitegeera ne ntandika obitegeera kuba kukyusibwakyusibwa nga katonda yakoze ekyo naawe. Oyinza okutambula n'ogenda okulaba abantu naye ate bino ebintu oyambibwa n'okusaba n'okubeera n'abantu abategeera katonda. Era omwana ono nsaba nti bw'oba osobola oli wano ontuukirire
omu ku bakwano bange ye yagamba nti ye atereka obusungu munda era kubanga bagamba tulina kulaga nti oli munafu ng'omusajja kati ye yefuula nti atereka obusungu munda kati osobola kumuyamba otya kati lwaki ngambye nti ekibuuzo nga kino kitandikirako ate ku byabali ebirala ebintu ebisinga bye tulaba ebibuuziddwa abaana baffe babibuuza nga bawulira bannaabwe byeboogera era kino kijja kundeeta ku kibuuzo ekiddako babwenziramu ono ojja kubawulira ekibuuzo ekiddako naabuuzizza nti nyinza ntya okuyambibwa okubeera nti nsobola okwogera ne bazadde bange okubawulira ebizibu byange kubanga akaluubirirwa okwogera nabo so kati omwana bw'aba akaluubirirwa okwogera ne muzadde we okumunnyonnyola ebizibu by'ayitamu kyoli kyagamba peer pressure kati yeeyabiza banne mikwano gye naye nga omwana kati enda kuddamu enjuyi zombi omwana oba omuzadde omwana bw'aba nga tasobola kutuukirira muzadde n'abeera nti bakwano be bawulirizaamu bakwano be banamugamba nti omanyi beebuka bakutawaana bakuteryeko mu bbaala kubanga bonna babiri ekyo kyajja okukola gye peer pressure kugamba ye byasanga banne balaga gyagenda kubanga bw'abadde eka mama okomawo okukola bukogozi taata okomawo oli wagogo abaana tebagira ki tebafuna abakumaakuma kati ate nga bwe babeera eri mu bannaabwe oli bamulaga oli w'amaanyi be oli wakabi osanga aliraleko sente kakati ngenda kukozesa ekyokulabirako kituyamba okutegeera ebintu bino lwaki bibaawo anina omuntu gwe manyi nga muntu wakumpi muntwa muntu agambe mu bantu bemanyi abamu naye yatuuka okugamba abeewabwe nti nze betyo nabwe njagala bannange abanga bebantegeera kati eri peer pressure omwana babaga ali ne banne ebiseera ebisinga kakati ne mwaba afunye ekizibu nga wadduka omuzadde tafaayo okumanya kiki mwana kyayitamu kakati bano bafuuka banne efamire ye banywa nabo omulenge efamire ye kakati byonna bye bamulimba ye yagenda nabo nabyo kubanga beeboka basobodde okubanga yeeyabiza so bwafuna ekizibu ng'omu bwayongedde omuzadde amwewaze omuzadde tayagala kumanya nakuwadde fiizi lwaki otawa naye kikyo ye nga mubuuza ebibuuzo bingi kwegamba bingi bwebityo bibaawo omwana amubuuza ekigambo n'omuloba nga kinene nnyo ekifo ky'okundamu genda obuuze kitaawo taata akomyewo oba abamu babanga siwagiyofemu oba yatabiridde oba akoze atya kugamba naye akomyewo ku mwenda olwekyo omwana tasobodde mufuna kati enkeera bwe kutyo mama wamugambye genda obuuze kitaawo taata oba teyazze oba yazze tekisobose tamuzeemu enkeera bwagenda nga banne bamugamba nina kyenalabye ku kkubo gyobadde obuuza nti katugende kwoyo kkubo okutunga kutandika okubuza abaana baffe kati ono byebimu ku bino byebabuuza byobadde ninawo kati ono abuuza nti omusajja agambibwa alina kuba wamaanyi nsaba munzikirize mbagambe nti omusajja muntu ate okukaaba si kibi naye tukuza abaana naddala abobulenzi takaba beera omusajja naawe kuba kweginoomubba emiggo mugatuka sikama kakati naye nakuza omwana naffe ffenna bwe batuuza bwegakigeza ekifuuka kyansikira naye waliwo semina gyetubadde nayo wansi zijukira mukyala wa pasita ne pasita nebatula nti kikoma kuffe n'olwekyo kati abaddako tukyuse embeera omwana amuloza abe okukaaba nsoma kansolingi okukaaba kizeterapi emirundi egisinga abakyala twogera nnyo okwesanga nga abakyala abagenda okwetuga okwetu batono okusinga abaami olwokuba abaami bamanyire okusirika olwokyayogere wano tibakikuumira muli ogamba yali ekintu nekikunyiga ogamba nti benaganaga omusajja ki muli munafu itizoke kintu kya butonde mukama yatutonda ng'abakyala tulina ekyenjawulo amaziga agafu osanga kutampeko yatuwako kiko okusinga abaami naye n'abaami namwe minayo katampeko kamwaka amaziga yesu yakaaba omutaana yalazaala so bw'aba yesu yakaaba bwe weetambi itizoke okunyiiga kibaawo n'okunakuwala kibaawo tekikugjaako obusajja amiina kansubire nti ebyo ebibizeeko byawuziza abazadde bange njogera nabo
kusaba ali wano nalina kabawekizampu katono nnyo nakuzibwa abazadde bakambwe ddala era omuntu singa alaba kumama wano bakyalibula omanya nti bukambwe gyebuli ati nange nembuuza abaana bange banange ndi mukambwe naye lumu okusomera ennaanya gye baali basoma osanga tebakimanyi headmaster yampita nagamba bampitanga mama nadisi nadisi oyo nabagamba nti mama nadisi kakkanako katono kwegamba omuzadde bw'otuukirwa kubanga essomero liri kutuukiriza kitegeeza obadde mukambwe ekiyitiridde kakati banaye bwe mugamba nze nolokoke bw'oba olina obuzibu kusaba kakkanako omwana w'omukwano abazadde abangi nsaba mutwaleko abawala awutu abaana ab'obuwala mutwale awutu mulage obwagazi aleme kunoonya mu musajja bakuga musajja yajja okuyamba omwana omuzadde omukyala abaana bo abalenzi bamuyiyo olunaku kyekyo mukama kyatwagaza lwaki ngambye bwentyo bwendifuna obudolala nibabona mukasa bwe batunda omwana omuwala yeeyabuza nnyo omusajja nze nange dadi wange yali best friend wange sinakati bina byenkyakwekakwana nali namanyi na dadi kugamba so omwana omuwala ne dadi we kyanjawulo nnyo so abazadde abali wano opena mwongere okuyamba abantu mubawulize mubawulire Nataka kidogo na kichukue hiyo. Lwaki tunasikiriza neyongerako kino kigolo binayongera nakimaliza abazadde lwaki temutwesiga ng'abaana okukola kyetugwanidde okukola ku butuufu bwakyo ate bwe muba mutwesiga lwaki temukiraga Amina. Ogambye nti abazadde lwaki temutwesiga badde okimalayo banaye ntumulire ekibwomugala ate ekirala kyebina nti wali otuddekawo gwe antidolofe oba gwe kansoshalo oba mwagisekiruga neweebuuza nti abaana bange bakuzizza ntya kikibuuzo kino ati nziramu n'ekyoli kyakize kikyaweereza abaana bo noolaba nti obulamu bw'omwana wo Katonda yamutonda ng'alina ekifaananyi kyamutandiko n'ebyo byalina okukola naye gwe wali obuuzizzaako nti gwokuba omuzadde lwaki olemerako nnyo bw'abaana ewaffe bonna balooyi n'olwekyo naawe olina kusoma obwalo ffe tuli ba injinia ono omwana lwaki tasoma kaki injinia bingi kino ekibuuzo kiringa kyekigamba kati oye aleese n'agamba nti lwaki temutwesiga kansooka embuuze muli abaana mwebuuze nenkonda zenkosaanidde okwesigibwa nja kukwesiga nsobola okubagamba kulwange nti nali mu siniya 1 bwe nakulira twalina ebyuma ebya disco awaka tata waffe yali mwami akuba ebyuma we are musicians family yonna naye awaka twalinanga ebyuma naye ekiseera tekyatuuka twalina ebyuma nga tetubeera wakukampalanaku naye ngaekiseera kyatuuka ne tupangisa mu dukomu disco eyayitibwanga surgical disco so kati ebidomo naye banga babikuliramu naye natuukanga okuba nti tata waffe waliwo yagala ogenda ku pati kyeyakubuuzanga kimu kati kano kapirako abazadde ogendawo okomawo sawaleka ani anaabuzza kakati okwesiga nja kwesiga ng'omuzadde nja kwesiga omwana emirundi 2-3 bw'ataatuukiriza endagaano yaffe awo wabawo obuzibu simanyi oba ntegeerekeka naye ffe twafulumanga eka diskonga egenda omutwala ebyuma naye nebikomamu eka naye kati muwaliwo yakoza naye kwetuyagala nongoleka ati nabimanyira naye wagambawo time tata wange neyanzikiriza netugendayo ne bwe muba mulina mpati naye ngaakubuuza ogenda kukomawo saawa kakyenzibikira ennyo nakati kikyaddewo mukusaba akubuuza ogenda kudda saawa meka naye ngaamanyi amakadde mugenzi n'omugamba tugenda kuddaawo saawa nga mukaaga agamba ogambye mugendawo abaani sulayo lwaki agamba bwatyo kubanga wakati mu ssaawa ezo oba otambula
obusawo nga tomanya kinabaawo naye omuzadde asobola okwesiga omwana. Nze neesiga nti abange ewaka bebakola budget yes bijagamba nti bakulu naye ndowooza nti beesiga ekimala naye bakuze bakiraba nti bwenfuna ssente mbagamba nafunyeyo zino tukoleko ekitiitu tobadde nga nteesa nabo nakimanyiira muli byetuteesa mulimu ebimu byensalawo omuzadde nga kizibu okuteesa naye okusalawo kw'omwana omugamba nti ogenda kusoma kino bazadde banange kikyamu. Omwana alina kyosobola okuba ngaolaba n'ogamba nti okugala kulabika mumutawaanya naye ayagala kukola peewe ayagala kukola statistics osobola okumuwabula so tomulagira so nziramu nekino nti tolemera ku mwana tubange waffe ffenna tuli badokita n'olwekyo nawe olina okusoma busawo naye mutuuze ekyanze ekikwegayalimu okugyendogerako nabiyitamu essomero patience bwe yalagenda okusoma okubeera pilot akyagala nnyo naye nga buli omu atugamba e Uganda olina kumala kukola university okola engineering si kituufu. So waliyo career guidance yuneebo olina kyati nene nnyoga naffe okwebuuza si bubi. Nze nagenda ku ssomero ne bambulira nti kino kisoboka so osobola okukola career path okulaba omwana bwasobola okusoma kigooyogedde naye bw'olaba nti bino tabikola bulungi tomulagira bulagizi nti kola kino tuula naye olabe ne bw'omuyamba oyinza nokwesanga obadolooza ntasobola kusawo ngaabusobola singa omuyambe bimwogera wonna nemulaba tuyinza kukola tutya. So nsaba ekyo naye abantu okubeesiga nammwe mutulaga okwesiga bwekugamba nti onodda ku ttaano kubanga okukuyiseeko wakiri ku essimu so kiri ludda n'erudda tujja kubeesiga nammwe mube beesiga. Musikirize embuzeeko ebibuuzo. Njagala kusookera n'ekino ekikwatagana omuntu agambye nti ayagala kufuuka muyimbi professional musician nti ekintu kyayagala antidolota abaddamu n'agamba nti akikoze atya mu ggwanga lino abantu bonna balaze nti obuyimbi kintu si kirungi ate si kituufu. Engeri antidolota gyayogedde ku buyimbi kyakukyakyogereko naye kyenyinyiza okwongerako nti omuntu yenna mu ggwanga lino bwolina kyosomye kisobola okukolera ssente naye obuzibu bwe tulina n'abaana baffe abagoloka abayimbi ayagala ave mu kuwanda ng'ayimba agende mu bitu ng'ayimba naye tagenze ku ssomero kukola ki kusoma. Mu Uganda yaffe nga bwe tukimanyi okuyimba si kintu kibi naye olikudaani bw'oba oli mwana mulogo oba oba oli mwana mukristaayo okuyimba kwonoonya kufaanagana ki ate profession eyo gy'onoonya abantu bakikozeemu ssente yes tubalabye nga bakikozeemu ssente naye bayiseewa ate nekyokulabirako abayimbi baffe mu Uganda ebintu bye bakola tetubiraba. Bw'oyagala okubeera ku stage ng'oli mukunya oyagala okozesa enjaga nze siremesa mwana nga Antidolota bw'agambye omwana omulungamya naye kkirizanga omwana osooka okole ki osome. Bannange ensi si nnyangu omanyi bw'oba oli mwana oluubirira okukula onoonya okubeera ow'amaanyi naye kkiriza osooka okole ki obeere omwana osome omaleko okusoma bw'otuuka ku yunivasite nga ye koosi gy'oyagala okukola bagiyita music dance and drama genda maaso ogikole kasanga bazadde bo bakuwalidde naye tandika naki nakusoma obeeko ky'osomeze obuyimba bwe kunaagaana osobole okuddawa mu birala oba bizinesi oba engineering oba ki. Mukama yeebazibwe amiina. Ekirala kyenjagala okwongerako kino munanyambako kukivumbula bayibuli eyogera ki ku feminism. Feminism ngezezaako okukitegeera mu ngeri gyekitegeera kitegeeza mwenkanonkano si bwe kiri ate manyi nti omuntu eyakibuuzizza yakibuuzizza mu mbeera y'abakyala
omwenkanonkano bwe tunoonya ng'abakyala nga bwe tulaba abakyala bwera mu nsi mu ggwanga nga bwe bagamba nti abakyala benkana ki n'abaami. Ekisookera ddala tulina okumanya tuli bakristaayo christians tuli balokole bayibuli gye tusoma etugamba ki? Amiina. Yes, Katonda yatutonda nga tulabanga kyenkana, naye mu kututonda bwe yatutonda waliwo eyatonda okusooka ani? Munne. Bayibuli yatonda omusajja okusooka ki? Omukyala. Era ffenna tusoma nti omukyala yava mu lubirizi lwaki? Lw'omwami. Bw'ona ayagala oyenkane n'omwami bijja kusoba, bijja kulema. Amiina. So ffenna nga bwe tukula Yesu twagala okuwa abaana baffe ab'obuwala okuba nti bekkiririzaamu naye ate tekitegeeza tibalina kwenkana ki? Baami. Ekituufu kyamu kati fe abafumbiddwa manyi nti nina byensobola ate nina byesitasobola. Waliwo ebintu mwami asaba byakola byesitasobola kukola ki? Kukola. Amiina. Tulina okukikkiriza nti tetusobola kwenkana ki? Kitone kisajja ng'abakyala, naye ate abaami balina otwagala nga Bayibuli bwekola ki? Bwe balagina otwagala. Amiina. Yes. Kati ekirala kyenjagala okwongera era kumpi kikwatagana n'ekino. How do I avoid letting ambition lead me away from God? Ambition bye biruubirirwa bye tunoonya oba bye twagala, right? Nti ekyo kyonoonya katugambe ekyo onoonya okubeera musician. Kiyinza tokikiriza kujja ku Mukama agamba nti nkikola ntya. Ekisookera ddala beera n'omusingi omugumu mu Katonda. Kubanga bw'onaabeera n'omusingi mu Katonda nga Katonda omutegeera, ky'olubirira tekijja kukola ki? Kujja ku Mukama. Njakuwa example nti ndi mukyala munnamateeka, naye ebiseera ebisinga bannamateeka tutwalibwanga abantu abalimba ate abayaayi. Nti obeera otya munnamateeka ogenda otya n'owolereza omuntu eyase omanyi yase n'omuwolereza nti teyase. Kuba kusalawo. Nze ndi mukyala mulongwe era nakkiriza nti amateeka ge nnaakola nja gakolera mu butuufu bwago. Nze sijja kgenda kupracticinga amateeka gajja bantu basi oba babbi ku mateeka, siwolerezaawo. Amiina. Amiina. Era nze bwojja gyendi ekituufu kyamu batubagula nti bw'obosi munnamateeka omugambe ki? Ekituufu amazima. Naye nze nasalawo ng'omuntu so sooka omanyi Katonda omusingi gw'oyimirirako okugamba ki? Era bwe mba nsazeewo kubanga lwatera okugamba nti lwaki tofuuka mulamuzi. Ne ngamba nti lwendi kuuka omulamuzi kumanyiza okubeera ku pulezidenti nalonda kuko omulamuzi. Bw'obese kujja kgenda kukola Yes, obulamu bulungi nnyo nnyo ate gyebuli ate tuyali tenajja twali tukola ki? Tukyaliwo yo kati kinkwani bayizinga oyo okunoonya obulamu bulala waliwo kati
waliwo emizanyo emirala gyosobola okubeera ng'omupiira ebeerako n'abantu kubanga so egy'ebikutu obeera wekka tobeera n'abantu fisika obeera wekka naye kati ojja kusanga obulamu bwonna bisobola okubeera n'abantu abalala kati olina okunya abantu babeera kati nga kyaki wano olina okubeera wano olina okunonya emizanyo gyosobola okugendamu osobola okulaba okubeera kumukutu obeera emizanyo eyo ate ekirala oba osobola eyo apu wandikijemu musinyo wandikijemu waliwo ebitabo birungi byosobola okusoma ng'otandiko ne bayibuli waliwo message zosobola okuwuliriza ebintu bingi nnyo nnyo sinziira w'obeera so social media etuta abantu bangi ate olusembayo lwendinga nga okomitinga society kubanga obuddiringa n'abantu botala ononya identity biri byabuyimba naye kati byakutonda tubire n'abantu tosobola okutale ku bantu naye kati obukutu egezako okujjako ku bantu so kati waliwo ebintu bingi bisobola okubeera osobola okukola naye exercise obeereko omujiimu otuke abantu bangi bingi nnyo ayogera obufumbo obutali bwambaga okubeera n'omwami nga muli ekibona kyobufumbo naye nga muli babiri mu maka naye nga temugati kwanga abuuza nti bayibuli ekyogerako ki okusooka ddala kikulu nnyo era kibali kyogerwa nnyo mu kanisa kino si kyamwana tulina ebibuuzo ebimu nga byavudde mu bantu baffe ekkanisa twateeseteese ebimu byaffe abamu abakulukulu abakadde abamu abali mu mbeera eno awamu tuyamba abaana naye n'abanaffe tweyamba era olina ekintu kifanagamba kikola ki nawe kyowandiike nawe olikosobola okola ki okamufunamu bino byazeko biwerawerako n'ekibuzo kiwangozeza specifica netwas directives gyoli because balimanyiobekyasabirokisosimwana kale kakati obufumbo bwolukasi abadde abogerako nno ng'ekkanisa omutima gwegugamba nti ekkanisa bayibuli tuwali kitaliwo nti obuze n'otukulira omusumba alina kyonna ekyetaagisa okuwa kansi esobola okuyamba okulaba nti otukuza obuki obufumbo bwo okutukuza obufumbo tekikwatagana na ssente ekitusibye ku bufumbo kikange ekyo tutukirira ssente kimu ki ssente naye nga waliwo enkola nyingi nnyo tujosobola okutukuzamu obufumbo bwo n'obeera kuteekawo obusiigi obulungi si kugwo wekka naye n'abaana bokoze eki bozadde so nja kusaba omuntu yenna ng'oliko okyo nga wandyagadde okuyamba kisobokera ddala kikumu kinaakyo okuyambibwa n'otukuza obufumbo obwo naye nga mu bayibuli katonda teyandikyagala kibeere bwekityo bayibuli tekulagira nti omwami oyo muleke olwokuba nti yakuwasa naye ate bayibuli eyogera okuzaamu amaanyi abantu ab'ekikanga ekyo okusobola okutuukiriza ki obufumbo obwo so obeera nga oli mu mbeera ng'eyo nga zirimuko naye omusumba waali asobola okuwa steps oba guidelines ezo asobola okuyamba embeera nesobola ki okugigamba naye abeere mu bufumbo obweyagaza ate obeera katonda kiki ekitiibwa amina atulolofena ekibuzo ekibuzo ndowooza nti kisembayo nti ng'abaana batugamba nti tubeere baana abawala abavaayo
ebigambo byabwe byebinyuma bye kyabasanana kugamba baakayakana era tetulina kunoonya muntu mulala kutugamba nti oli bulungi olikwega tulina okumanya mu mitima gyaffe so ebikolwa byaffe biba nga bituufu naye egamba nti tuli obutuukirivu bwe tutambulira lwaki abazadde baffe abamu batukaka okukola ebintu ebigenda okubaleetera mu bo babawaani nti abaana babalalu oba okusinziira mu ndabika mu bantu okubalabisa so si ffe tetwagala naye oba okubalabisa kitegedde forces to do things that better their society kugamba olwabana bamugambye nti kulina okusiima n'okukakana nga ati yesu yakutonda obulungi naye lwaki omuzadde wangaaka okukola ebyo ebirabisa olwire omuzadde wange naye kubakuwaani kale ate nga ffe ebimu ku ebyo bintu ffe si kwe kwagala kwaffe ng'abaana kakati ngenda kiddamu alondayo kya kanso kyabadde agambe ky'omuyiri omwana alina kyayagala yinza okuba nga nze njagala nina yadde mukisa akusumba naga nti ayagala okukola beautician alongoosa abantu akola bususu akuteekako makeup era alina ne baclient so omwana bwagamba nti kyayagala ndowooza nti omuzadde yandibadde amuyamba okutambulira bwekyo okumuyamba mu butuufu bwakyo so si kukikola ate ne bava ku mulamwa neyeerabira ekkanisa ogamba omulimu gwonga omuzadde gwandibadde ti omwana wange ayagala ekintu gundi ngenda kukiyisa mu nfunze nnyonnyo nakula nga tuyimba twalina ekifo ekimu group bagiyitanga the Black Powers yakulibwanga obugavekigwa balinanga Riverside Theatre Riverside ne Ebonies tata wange yalinga patron nga muwi w'amagezi tuga Ebonies ne mu Black Powers mu Black Powers ekiseera kye namala twayimbanga ennyimba nnyingi n'ennyimba ne Mariam Nagiri n'ennyimba twamiranga ne ba Abel Kiiri kakati omwana yabuuziza kubanga laba abantu batutuufu nze nabaleka baasigalayo era oli yayinza okugamba naga nti kati bakabe bali bulungi ntizoke nze nakyuzinga kanisa nakyuzinga Yesu ate era sinkusa naye twali nabo mubawulira lisoliiso eryakafaani kato naye bw'otunuulira kato embeera ze kibiringaako singa nasigalayo singa sibiru so kisoboka okuyimba nyimba n'ekyawe manjagabye wanamukayabaga nti mumpeeyo ti nsobola okuyimba n'okukompozinga era nkompozinga ennyimba nziyiya naye omwana waba asazeeyo kisoke nina omuyimbi mu famire yagambanga njagala kuyimba ate njagala kuba musawo nenzijukira waliyo bwe tuyita Dr. Joseph Amini nesamani yasoma musawo naye ate ayimba naye ate tulina bwe tutunuulira nagamba nti erinnya sagala kulyogera erinnya kulyogera nti Bobi Wine ayimba naye okimanyi nti yaddayo n'asoma amateeka ekogamba omwana bw'atunulira n'alowooza ajja kuyimba akole ssente nange nandibadde nsobola tozazaninga P7 nabeera mu Ebonies nandibadde nsobola okusigalayo kuba nali mututuufu ekitandika nandisigaddeyo neŋŋamba gende tukube endongo ssente zibeewo naye bwe nalonda Yesu tulowooza nti tekisanyu naye endongo ya Yesu so omuzadde kubanga omwana oyo mulabule musigale mu kkubo ettuufu naye omuwe buli ekisoboka kyonna nawe omwana wuliriza bwe tolowooza nti olina kugenda mu bbaala okusobola okutuukiriza ekitone kyo ffenna ffenna we tuli tuwengana amagezi ate ekyotomanyi buuza si kibi kubuuza naye buuza omuntu gwolabanga akuzimba kati nze kwe kuwunzikwa kwange okwankaakati naye nga nsaba okwebaza Jose yawaddamu nti bumbewumbe byonna byonna wano byetubuuzizza tulina emikwano buli mwana kirungi n'oba n'emikwano naye nsaba nnyo abaana bakwano bamwe mubanjulire bazadde bamwe n'abazadde mbeegayiridde nnyo mufube nnyo okulaba nti abaana batuuka nze nazaala abaana abawala bana naye abaana b'obulenzi bennina sibamanyi bulungi kubanga buli lwe bajja buli twatuukanga ku visitation ne bagamba mami bakwano bange
mami bano bakwano bange kati abaana abo mbabuulirira ndooza mbafunamu ne time oluusi n'abawala bange tebatamanyi abaana abo osobola okuba n'omu n'abeera nga kwetakweyamiza mugezeeko nga bwe twaweereza abaana jjo ne bagenda mu lookini baweereze wangu joseph baweereze wangu suuka kwegamba bawa amaanyi n'okugulirawo enzigi omuzadde omulala asobola okubuulirira omwana n'okusingawo naye n'otokkiriza tv oba simu kubuulirira mwana kyekyo kyensaba kyabaana togenda wa mukwanoko togenda wa mutamiivu owaani noonyayo omuzadde naawe zetera okubayita abayuufi mujje tumunyeemu bwe muba mulaba tuli bakambwe mututemyeko nabadde nina kyenjagala okugala kutya itiisooke tujja kweddako alina kyoyogedeko nze era kimanyi kwogeza kutono eri abazadde nedda balina ekyo kye baakolanga bagenda tukivaako buli muzadde yenna yalina muzadde eri abaana bo naye nga tenafuna abaana tumenyeka nabo ngaffe ate kati omulembe gukyuse omulembe gagwetuzanya nemama tabeera wakayina okukola taata tabeera wakayina okukola ki okola ate nenoba tulinayo omuzadde mulala gwe bagasindikirayo tivi nekola ogwayo amasimu negakola ogwaki naye lufe twakulanga mu kyalo eyo naye banaye ne bakusanga ng'olira ekikajjolo bakuba kibooko ate obeera mugezi nyemeka n'okayogera kubanga nekya bajjadeeka bajja kwogerezaako naye ennaku zino okuba omwana wo mukibooko okubeera ku polisi kati zendooza kyabazadde nafu naddala babategedde mukaaga mu kanisa kuyambaganye waliwo obudala nakyayitibanga kusingako ngaosobola okugenda kuye tube nga tutunonenyo abazadde ebikwana kisobola okuyamba okukuza ki abaana sibuvunaanyizibwa wekaweka olaba negakuli naye bayitabaana abaana sibafewekaweka ayambagana katonera obuzibu nnyo naye tosobola kumenyeka olutanga ki ng'omuzadde mukama yebazibwe sakuzireebyongeomeko mubungingi nina ekizibu kya ssente addiction nkimazeewo ntya nadde nsaba muzikiriza esooka enjogera abazadde tweyongeza abaana baffe omwana watuukira okubeera n'ekizibu ekinene nnyo nti buli kaseera ayagala ssente kitegeeza wamumanyiza ki ssente ate nga Ema bwe yagambye nti emize gino mizimu ssente nabwo ki muzimu kasita kukola ekikyamu abazadde twegeko ku bintu bye tukola ogenda n'okwata essimu n'ogiwa omwana ate enkeera n'oyomba nti ali mu buseegu obadde osuubira ki omwana omuyigiriza ki ekyo ng'omuzadde twagadde nnyo emirembe ne tugamba nti olw'okuba omulembe gw'amasimu ky'omwana wange ajja kukwata ssimu n'oyongereza okwo n'okuteerako ddata kuba n'okuwa ssente ezigula ki ezigula ddata n'otafaayo ng'omuzadde omwana akola ki ku ssimu gye namuwa abaana bagenze mu mizeero emikyamu olw'amasimu gano olwa ssente zino ze tubawa nze njogera eri abazadde tusooke twezike twesikemu twegerere tetukoze buyambi baana baffe oba byongedde batawusi mukama yeebazibwe naye era nga bwe tulabe ebizibu bino biyinza obutabula baana bokka tubeerawo wano n'emisomo gy'ekkanisa era mu kibuuzo kino nsabanga ekkanisa tufuneyo abantu abayigiriza abantu ku ssente financial interest abaana bategeere emigaso gya ssente kubanga olumu ssente tezibira bwe tuba teziriwo ogenda nkulu kyogenda kwetta amina tuyambagane nga musonga joseph bwagambye beera omuzadde eryomwana ataliwo wano mu kanisa omuyambi gyonna kino emize nga akoyema bwagambye ebintu bingi bwe twabeerangawo nga tewali masimu naye tetuliwo ate obuzibu obugire tinava abantu abakulu social media n'amasimu gafuuse ki addiction
kwegamba fenna n'abaana baffe twetaaga deliverance. Era omusumba ensonga zino nkulu Mukama atusaasirira atuyambe. Abaana bo b'obuzadde bw'oba nti omwana tasaanire kuba na ssimu tannatuuka myaka egyo. Bannange essimu zitereke omuyizi emyaka gye nga ffe baashaba omwana asooka okukwata essimu ate tukwata nga tumusini yasitukakeeso. Abaana bange tebaliiwo si balamu abasinzire episa awanike omukono. So at the end of the day, tugenda okulaba ng'ebintu bye tukola betweyonoonera ki abaana baffe. Tubona ng'abazadde tweddeko tukole ebintu ebiyamba abaana okubanga omwana w'omuteeka ku mulembe ate ekya n'okaaba amaziga kyannaku nnyo. Mukama yeebazire. Ekisembayo omwana ono agamba nti tayagala kudda mu mizeejo mibi naye Katonda alwawo okudda mu essaala. Ekimuleetera okwagala okudda mu mizeejo emikyamu yayagala Katonda akolerewo. Abuuza lwaki Katonda alwawo okudda mu essaala. Omuntu yenna bw'obeera olekule gwe efaanagana bweti kitegeeza oba weetaaga okuyambibwa okutegeera Mukama n'enkola za Mukama akola atya. Bayibuli etugamba ena Isaya nti abo abalindirira Mukama bimunola mu Luganda naye nti omuntu ate Katonda y'asinga okutegeera. Oyinza okuba olina ky'oyagala mu kiseera ekyo naye nga Mukama takiraba nti okyetaaga mu kiseera ekyo. Oba olumu n'akugamba lindako mwana wange. Twetaaga okwongera okutegeera Mukama n'ekigambo kye. Bw'oba oli strict ne Katonda we bingi by'omanya bingi by'otegeera bingi by'osobola okukola. Mukama yeebazibwe. So twongere okutegeera Katonda. Obuzibu obutulina nti Katonda bwe tutegeera zino ennaku abaana baffe bakutegeera ku ngulu. Tweyambye tutya abaana baffe okutegeera Katonda ate okumutegeera kuziba. Amiina. Bannange tuve ku masimu twongere okutegeera Katonda. Tuve ku TV twongere okutegeera Katonda. Bw'ona amanya Mukama bw'ona amanya enkola ze ate onaamukkiriza. Bana bakugambye gumiikiriza ng'okola ki? Ng'ogumiikiriza. Haleluya. Bannange Mukama abanjira omukisa. Ekisemera nga tumaliriza waliwo tujja kukibonako dakiika nga 2 tukimuzikire wamu omwoyo gw'okwematiza. Omwoyo gw'okwematiza kufuusa omwoyo gw'okwematiza. Buli omu ayinza okwayo tugatte sentensi eyinza okuyamba omuntu asitwakolera n'omwoyo gw'okwematiza. Ebibuuzo bino biringanga ebisinga obugibadde mu bavubuka ebivudde mu bakulu naye ate byonna bitukolera ffenna kubanga emyoyo byonna gyetwogeddeko wano ate ne mu bakulu ebyo natusanga netukola ki nga gibeera yatumusisula bakitandike wabulu nga tukola ki bagendegamatagatandika mu ki omutwe ebiseera ebimu kisobokera ddala so n'olwensonga nti byonna bitukwatako oba olina kyosudde nga kirifufwe kikusalibwa musango naye kibikutweyambayamba kristo anateokola ki okujja twetereeze engoza zitutukule era twasobola kabaka wa Katonda. So taata ne bamaama omwoyo w'okwematiza ono akiise ensonga nkulu. Omwoyo w'okwematiza taata abadde ateekeko bimuleeta ebifaananyi ebiseego abyokukonyeko eri eyo kati tukwate eri eri tuwona tutya twakola atya ye okulekerawo okwematiza. Omwoyo obubi nnyo bubi nti wagala kuteeka mukoona kasonga nga n'okwogera tosobola kwogera kuwa basoni wagala kukwatira musonda okutiriweka naye okukufaako
osooka n'ovaayo n'oyogera oba toyogedde ofiirayo weka kubanga oba okukola ebyo oba okuba nga tikobeera weka ate gaegere katono kino aba tuli bifaanana ebitulaba nekubikutu ereero naye nga omwoyo gw'emuleka guli gwakawuulu gwakawuulu kati okuvaako okusoma n'okkiriza nti eyagala obulamu tuukiro omuntu obasobola okkirize kubanga bokuteekamu kona tayagala omuyugirimu toyogera na mutiina obeereyo tosobola soba ekisooka okweyambula esooka nokuexposinga ogerako omutumulesika nonkiyaino takisigaza ogamba gaba muno owesiga awo yentandikwa kubanga mubeera weka tosobola kugoba weka nobakwambala yafuuka ki ofuuka muze wamaani kubanga kukwata situkisola nkola omwoyo n'omubiri n'obwongo so okwegobako weka kisobola kukambira naye otandika okwogerako n'omuntu omulala awo otandikira okuyambibwa then kati n'osaba mukama n'okkiriza kati n'ogenda maaso ga mukama n'ogamba mukama nsaasira nga bwakutandika bonna mukama ye akusonyiwa gezaako ofuneko oba omusumba oba omuntu akusingako katono musabe wamu mugobe otherwise gogulemerako then kati okutandika okukuuma olwefuleshwa ti toddamu kulaba bigunde bifaananyi ojja kubeerako olutamu naye nga emmere ogerako olabe ebintu endala bisobola okuyamba naye nga tonda kufaanana ebyo kati awo otandika okukola ki okuvaayo okuyambibwa amina tushukuru mugabo okwogera ku ankolima byagambye omuntu yenna ng'olina omwoyo okufaanaganako ogwo olina okutandika okukola ng'oyogereza ku bintu byagambye olina okunoonya omuntu byewesiga ate omuntu akusingako ekyokubiri ebiseera ebisinga abantu baba balina ebintu byebakola nga beekwese bw'oba osula weka baako omuntu omulala gw'osula naye muki mu kisenge ekiseera olumu osobola okukola okwejjako ebintu ebyo bikuleetera okutandika omwoyo ogwo oba okulaba ki pornography nga bwe bagambye bwebibeera tivi obadde obirabira ku tivi otandika mpola okulekerawo okukola ki okulaba tivi oba okulaba ebifaananyi oba okulabamu enseezi ezikuleetera okwagala okukola ki abamu oba obikolera mu kinaabiro tandika okugenda mu kinaabiro n'omuntu oki omulala mpola mpola bwe watandika okwewala ekintu ky'obadde okola oba ekiseera ebyo bikukkiriza okukola eki omulaba akukwata ng'oliweka onoonya ebiseera ebyekiro nga mukola ebintu bifaananako gezaako okubeera ng'olina abantu mu kaseera nina omuntu gwe natambulako naye ng'alina ekizibu ekyo ne tukkiriziganya nti buli bw'obanga okwako okuze laki kwata essimu okubi era buli bwe yakwatanga essimu akubire nina gyalina nga ntandika okwogera naye okusapotika omutulukanira nawe okwega era mpolampola twatambula naye okunasobola okukako omwoyo amina tweyanzanya tweyanze tweka tuligaliza mu omwoyo owulira